Wetonda banange Bobi Wine emavivi tugenda galabako kutaka. Ndabira kusana banange tata sonyuwa munange nali simanyi. Nawo bisibwa. Sitani ono munange naye sonyuwa. Kwata yaye. Negwe ebyo nga bikyali awo. If Bobi Wine becomes the president today. Some people nabadde nkubuuza abantu oyo. Kale kachabujinga akiddemu yadde ajja kubata cyali pastor. Naye abantu ngaabo. Fulu kati omulimu gwe yagukoze nga advisor. Yamuwabudde. First time kuluno yamuwabudde. Nti ebyo nawe nabyo. Ekibuzo kiri nti gwawabula wabulikika. Secondly ekibuzo kiri nti byawabula byo babikiriza bituuke gyali. Kubanga Mwai Museveni kyemmanyi ebyo bintu ayinza obutabatabiraba kubanga bagamba nti akwata kapesa. Kati binebeera ku social media nga babimugano bulaba. Akatwa kapesa atakizuko okubagamba be batebagala abirabe ne bamulemesa. Kireka ne TV bateerako muteere. So kati ate nga bamuteerako UBC. Okubeera ebyentalo ebyabalimi alabe ente nga weziri alabe enkoko bamuterawo olutalo lwamuleeta nga erwali nze byenda bakuyo bisi bateekako emikolo gya tale sita bamuterako wano omukozi wa UBC nga we yali atufalasira mu covid yawo nagamba avadde 21 days naye nga buli omu alindaga 21 days nga buli omu atuula mu ddiiro lyokkalinda. So Pastor Bujingo akantu ako keyayogedde ayinza okuba omusala gwe guludde okutuuka baludde obbawo kyayo wabanga tebaludde mmokyayo ayinza okuba yalabye omusana naye nze ngamba yalabye omusana kubanga omuntu bw'omuvuma leero n'omuvuma enkya neruli nga ye takuliiko takola ki batakuddiza kati omaliza ogamba no the thing is to join this person. I must join this person tulabe nga tukola ki. Eyo nkola y'abannaggwano oli wolemera omuwangula mwegatteko. Era bwe kirina okubeera kakati yalabye omusana n'agamba waayi Bobi muvumye nkoze kino ate gye nkoma muvuma gye nkoma n'okkaaba nva mu bizibu nedudda mu bizibu kakati amweyizeeko enkovunizaiko okunnuma otegeera nesaliko kunsiiwa mbana akamalira omuvuma ne batulabisa nti ffe twali tufuneza ebisiyaga okitegeera ne Trump yabalabisa nnyo bannange Trump senga nali mmanyi gy'atuula nali mutwalidde ekikopo kya juice kubanga asajja bwalinga buvuma ng'ate bwina amaanyi ffe tetwambala pampa tetwambala overalls baamu pampa bwanika naye wali omukyala yali ayagala okujja owo Kampala ono owagonde wa Phoebe Nasolo yani Honorable Hasina owebweru anti simumanyi ku ground ane tanaba kujja mu gundi zaffe tunaba mutegeera naye ate yakitidde nnyo yalaba embooka enyooka muguuni ali mu Uganda mwali amaze tagenda myezi 3 emyezi 2 giweze asaasaanya ku ssente buuza extreme afulumya ku ssente omukazi oyo mukopye addeyo ebweru tatawaanirako addeyo ebweru kuba olwo n'abali wano bamala n'obungi bangi yatusumbuwa ekyo mbanesigera saagala kiddamu Febe yamungambako dda nanga tugende tusinkane wali ku gundi ku Tiger Woods bayita batya ku Woods e Kabuusu Tavani Woods tusinkana nga weerabiddeyo mangu ennaku zino ajja wagenda okubawa genda kwenda huko genda ddayo ebweru twagala ffe Nambi ffe twagala Nambi mu kibuga adde mwagwe kati bagambye Kampala oyinza okuwangula malende mwadde mwagwe bannaye ate akatogogedde ojja n'akatebe k'omusana gubadde omungi obutebe bwatise kati buli mugundi yaguza akatebe service ojja n'akatebeko service wegwanga okasiba ku gaali ngodda naye wadde kyayogera ku bikintu ya bupavers naye kati pavers n'ogula amayinja nga kano agugaizuubira amazibu inolaba pavers pacho oleeta byuma kuba abakuba esensinga abakola pavers ng'oba oletawo ekyuma ne mukikolera awo omusenyu na oba seminti ne muletawo obudesign bwabo endiga zennyini z'obagamba banaye mujje tugenda kutandika okukuba bu pavers obugenda tukendezaako ku nfuufu mujje kwaffe tukuze tumanyi nti tukolagana emirimu gy'amasinzo ffe tugikola tukuze tumanyi bwe balangirira okuzimba ku ekereziya tukeerayo nyo kubanga otugoberera akawungezi kalera makyagwa leero osibye otya munaffe gwe munnange mukwano gaffe webale nnyo webalite ddala butatujjangako ate kalimiko nobeeranga buli kaseera otufollowinga nze muzzukulu wa Kisolo Martin Nchembe wankomyona te tuddemu tunyumyenyumyemu ensonga zaffe ez'enjawulo ndine mukwano gwammwe ndine pacho sooka obuze ku bantu mbuuzaako mwenna batulaba mwebale nnyo okutulaba ku Kimbo Updates ku Uganda ddala yonna bamwe bali kutwagala mwebale subscribing mwebale kola mutya bannange
mikwano gyo bagambe mbaagala nnyo paki abaagala nnyo mikwano gyange naddala abawali ku biva ye biva Dr. Senjobe Biva Organic. Dr. Senjobe tukutumideko nnyo ku Biva Organic awe Mengo byekwatagana ku kyobulamu kyonna kyonna fibers bami tebatambula bulungi nseke mbakyala zirimu ebitali bituufu tofuna mbuto n'ebiringa ebyo mbuto zifuna bwe zivaamu olina omusujja ogwo kati gune nga tannagendayo Suzanne Makula Suzanne Makula alabika yetayagala aleka yasalawo akozese simanyi batugamba wa ntindaka mwocha biki ebyo burozi biki naye ndowooza kyagaana naye tayagala bagazigenda agenda Emengo opposite Masengere abeerawo lunaku ajja kubanga kujja ne mu branches abave wale eyo Masaka gyali Luwero gyali abana ab'Ebombo gyali Lugazi gyali so mugende eyo agende maso kubanga ate abakwasaganya oli utya ndi bulungi ogamba otya Banamendi Pastor Bujingo yasiramuse yazze wa Bobi Wine bu yasiramuse naye bannaye wangi yasaze eddiiro sinabitegeera tonnalaba kakiripu ng'agamba nti omuntu ono nno muvuma nno omuvubuka nno w'amaanyi wamwerippako nakawulidde yabadde agamba Bobi Wine naye ebbanga lye mubaddeko ne mufiirako ntitegedde nti w'amaanyi wano yagambye nisome kati ndoleka n'okumvuma batandise ndoza wakati batandise okumvuma ndoza bakasaze mudda katambula yakkiriza amaanyi ga Bobi Wine era y'ensonga lwaki ssaawa yonna tugenda mulaba ku kitebe ng'aozze kolaki ng'agenze kubonga ku Bobi Wine Bujingo gwe mmanyi ewaffe owedde ow'ekkanani gwe girinde ng'agenze girinde nedda kati wootuukira president kati olowooza tagenda gitwalayo naye owaayi tegubanga omusaala kati obusungu balina obwebisiyaga nga sente zaaganira ddala okujja nga bwe busungu tebaddamu kubawa baba stopping nga tebaddamu kubawa ndowooza era tebalina kuba senga badde baziina nga bakyazifuna senga era obawulira boogera kakiriki ako konna kalimu Bujingo kalimu Gashumba kalimu Abedi Bwanika kalimu abo bonna mulimu ne bannamawulire abakalimu mulimu ne bannamawulire beyita bannamawulire ba blog actually tebakyafuna sente tebakyazifuna naye nga zebafunyeeko baziridde bafunye omanyi batugaba Bobi Wine is a cash crop gwe badde gwabadde takimanyi osobola omufunamu ekikolimu osobola omufunamu omukisa waliwo n'abamu abamuvuma ate ye n'afuna emikisa ne fulufiga yamwetondedde shonna gikoze tewagirabye Fulufiga yetondedde Bobi Wine era yamwetondedde namugamba munnange ensonyiwa nze ebbalamu ye yampabya kati tugambe nti abantu bekkanale bonna betondedde balabye omusana kiki bagezaako okuyisaawo balabye omusana wezitaabe nga nnaku 40 zituuse ezaki otegeeza ki ennaku 40 ez'ekisibo ky'abakatuliki munnange afe tubuulire beera kiriya beera open otubuulire fast for 40 days tukimanyi kati ze tulimu ezakalema lunaku ennaku zakalema akuyita nti mujje mwenanye ebibi byammwe bigwe oba something like that kati oba Bujingo ono ayagala bamuddemu bamuwa akasente nomanyi olina vume olina kusala eno ne bakuyita anti ebyo bennakugambye nti bwe baba nga tebabala nga bonna nga tebali mu kubala nga era nze navuddeyo naye ndaba abantu nga basanyufu nnyo waliwo bamu abatandise okukola comments ku gundi ya gundi fulu bye yavuddeyo n'ayogera ng'agamba nti bannange balese ne bakalulu ke kawempe bantu mwedozooze obiraba mbadde nga mbiraba wali abamuwanye baga kati wakimanyi fulu kati ofaanana Rihanna kati otandise okufaanira Rihanna otandise okulaba oliotegere so ne ŋŋamba wekinaaba nga si delayed salary nga delayed nga tactic nti wembalaga nti ate nazzeeri mumpita eno ne munkola kimanyi bannayuganda babala so to me I can't praise so much but ate mwebaza fulu ku luno yayogedde amazima n'agabuulira mwami Museveni lwakubaga amazima mwami Museveni gatayagala abantu ge batayagala gatuuke ku mwami Museveni oba yamutegeezezza leeti kikeerezi fulu kati omulimu gwe yagukoze nga advisor yamuwabudde first time ku luno yamuwabudde nti ebyo nawe naye ekibuuzo kiri nti gwawabula wabulikika secondly ekibuuzo kiri nti byawabula byo babikkiriza bituuke gyali kubanga mwami Museveni kyemmanyi ebyo ebintu ayinza obutaba tabiraba kubanga bagamba nti akwata kapeesa
kati binebeera ku social media nga babimugana nga katwa kapesa atakiyinzika okubagamba beba tebaagala abirabe ne bamulemesa kireka ne TV bateerako muteere so kati ate nga bamuteerako UBC okubeera ebyentalo ebyabalimi alabe ente nga bwe ziri alabe enkoko bamuterawo olutalo lwo lwamuleeta nga ye lwali nze byendaba ku UBC bateekako emikolo gya ttale sita bamuterako wano omukozi wa UBC nga bwe yali atufalasira mu covid awo nagamba avadde 21 days naye nga buli omu alindaga 21 days nga buli omu atuula mu ddiiro lyokkalinda so pasa bugingo akantu ako keyayogedde ayinza okuba omusala gwe guludde okutuuka baludde obbawo kyayo wabanga tebaludde mmokyayo ayinza okuba yalabye omusana naye nze ngamba yalabye omusana kubanga omuntu bw'omuvuma leero n'omuvuma enkya neruli nga ye takuliiko takola ki batakuddiza kati omaliza ogamba no the thing is to join this person I must join this person tulabe nga tukola ki eyo nkola y'abannaggwano oli wolemera omuwangula mwegatteko era bwe kirina okubeera kakati yalabye omusana n'agamba waayi Bobby muvumye nkoze kino ate gyenkoma muvuma gyenkoma n'okkaaba nva mu bizibu nedudda mu bizibu kakati amweyuzeeko enkovunizaiko kunoma otegeera nesaliko kunsiiwa mbana akamalira omuvuma ne batulabisa nti ffe twali tufuna ez'ebisiyaga okitegeera ne Trump yabalabisa nnyo bannange Trump senga nali mmanyi gy'atuula naali mutwalidde ekikopo kya juice kubanga asajja bwalinga buvuma ng'ate bwina amaanyi ffe tetwambala pampa tetwambala overalls baamu pampa bwanika naye waliyo abantu abamu benneebuza kati nga bwanika ne mukulu balamu kakati bw'aba atuuse omukyala gaakulikayo mwami wabula leero omwami okikubye simanyi oba erinnya lye erirala namboze yali muyita tojjukira nekyamuluma baba kimuluma paka n'olwaleero mbubalamu ekika kyabyenabufuzi mwagwa babayita ba useful idiots babaira awo tebamanyi mugendo gwabali naye gyabalowooza bali naye balamu kozi yagambye muna amagye agaali ekawempe gaali gaze kuuma Nalukoola nti NUP yali yagala kutta Nalukoola so n'olwekyo bamuwa security ekuume Nalukoola n'ekirala badde mbuuza naye omukyala abeerawo n'amukulisayo n'amugamba leero wayogedde nnyo wabula leero okikubye leero badde ku gundi awula balamu togenda ku sipiikiriza abaana bo gye basomera agenda kukolaki ajja kubaswaza abaana bakuba olwali mu ddoomu abaana gwe batukubanga olwali mu ddoomu abaana nzijukira nga tuli mu masomero nga sebo vidi ne baba bakuletedde nga bazadde bo nzijukira kunakula vidi nga bazadde bo we bajira mu mmotoka ya gavumenti UP ngobeera wakabi bakuba olwali ekiro kyonna temwina kyeminambo mmotoka ya UG sawa yonna bagibajjako kakati obuveera wa supermarket nabo bwabeeranga ekiro nga bulina okulaga ababi babiguzeewa quite a supermarket ngoyiseewo city shoppers ngoyiseewo mega standards kakati go wabuze galiteiro emigaati gyo nga temugifaako kubanga we baleeta omugaati gwa team bakery wali ono omusajja asinga omugaati mu western ebyo batunuuliranga watepitopu owaki buli kimu batunulanga babitunuuliranga so kakati balamu ogenda ku speakide y'abaana tuma mukyala ojja kuswaza omukazi abaana bangamba nti abaana bafulu gundi yani onakola gundi yani ku BBS mu abaana balina gundi baali balina osimanya emikolo okusomero nga baagala abaana ne bamugamba tata togenda nembuuza lwaki bategade gwotuzayo ojja kuboolesa ebizibu kuba tufunye ebizibu ku ssomero baali batuufu munnaye kubaga abasajja omwana abaana bakuba olwali nga tebamanyi nakumanya nti gwozaala ki gwozaala so kati balamu tageza n'alinnyayo ajja kuswaza abaana abaana bajja kubakuba olwali kubanga omuntu omukulu ali ku level eyo oyinza otya okwogera ebigambo bifanaganako Are you trying to say that ekigambo useful idiot awo kyajjawo bulungi kyatuuka bulungi kyamukyala namboze bwe yannyonnyola agamba mbu ba useful idiots muwefuzi baba tebamanyi mugendo gw'abali abatandika ekintu nti kati bali abasajja bali mu nsiko ne balwanira ekintu kyabwe nga bo gwe bakusanga ne bakutwala naye n'oyingiramu n'olowooza nti oli wakabi nnyo naye nga kumbe oli awo naawe otangajja omala biseera so kyekyo bwe bamuyita useful idiot yagambye nti nno tewali munnamawulire yakubibwa infact bannamawulire abaakubibwa ye yagambye bannamawulire abaakubibwa
nti NUP yabakuba ate naye kirala ye talaba nti bakubibwa ye alaba ba security nga balina radio call ziri zaali radio call ziri abalo yazise radio call kala tezembooko waya ne solido nazo teyaziraba naye lwaki wokolera gavumenti eno owunga buwunzi nze ndabye abasajja abakodde gavumenti kizibu okusigaza omutwe gwo basooka kutwala wali erigundi yenna ne bamuyuwa software byabaliisa abasajja software ne bamuyuwa lwaki abasinza okukola gavumenti tebasigaza mitwe gye ffe tubeeko abasajja bangi buli omu tasigaza mutwe gwe nalaba ku abedi bwannika ebiseera ebyo nga bamaze okubba ebitaano yatandika okwogera ebigambo bitategeerekeka ate mukyala Senninde ye tewamulaba yayogera n'agamba nti naba NUP be beeyitira security okujja bakuba bafuna obusimpathy y'obuwanguzi kati mukyala Senninde ejjukira Senninde owedda bwe twali tumanyi w'emyaka nga 10 edda abo nno babadde bangi kubanga nalabye n'eddombo yayogera Emmanuel naye ng'agamba nti NUP enenzoba yeyagulidde security nagikube neŋŋamba emitwe gino naye osobola okuteekayo n'omutwe gwe oba okugulu ne bagamba gumenye kubanga njagala sympathy kale nga bamenye ttawa omusajja tusamanyi tamanyi oba aliddamu ottambula kaakati nga nalukoola nga musajja watu ne wa nalukoola bw'omutini as simple as he is ng'agamba munsikeyo ngwe wansi ng'ate osobola n'okusuula wansi omutwe n'ogwasa kati awo palamenti oba ogenda giyingira oba ogenda kusigala olye ssente munkulule ku ttaka kubanga ye lwaki bo tebaateekayo waabwe gwe baba bakulula nabo oba nambitayo naabo bakulula nambye NRM nabo bateekeyo ngayo abaabwe babakulule ne bafune ki bafune sympathy vote kuba nayo bagyetaaga nabo nga tutunulira ebyo byonna byonna byatambudde ebyagenze mu maaso baleero kiri ku pasita ng'ogamba nti akasente kayinza okubanga kalekedde awo tubadde kupasa ne kufulufiga bale nkyakuwa gundi yange nti fulufiga bambi yayogedde ebituufu n'abagamba kubanga nze fulufiga yayogedde azifu yabadde asomye mayindi yange ne ŋŋamba naye mugenda nti mu ghetto structures za ghetto mwagamba nti wali omuntu gwe mwateekayo yavunanyizibwa ate fulufiga si ne bucha besibe bali mu ghetto bebayambako president musoga za ghetto yes that is what I think nti kakati we mubaleka ne mubasidelinning mwene mugendayo ate n'obuwangizi webale nnyo kubanga Kawempe omulaba ghetto zonna zifubutuse mu Kawempe obadde okimanyi nti Kawempe yakola ghetto zonna ez'omukampala n'abayimbi bonna abasinga bava Kawempe okitegeera nti ate mwe mubanga lwakubulwa ssente musidelininze bannammwe kigambibwa mbu over 6 billion was used in akalulu ako but 6 billion is ate ne mubanga temuwangudde nibagenda gulaki pa DM z'abantu allowance buli gwe walaba awo yali ku allowance nakyo kitegeera ne ssente zaamuweebwa genda okolebwa oti kati ye Balamu yajja n'abantu beyaleeta abayaayi awo bakifeesi abasikasika amasimu ku buli muntu nga oba okwata bakukwata essimu ne bagitwala n'aparadingawo omusajja oli gwe yagamba nti yali abba obululu mbw alina obululu obuli tikiti naye nga ate yamulese endoza muwaddeyo ekyebiri ono naye alaga effeesi kati ate oyo omusajja nyakulaga bannayuganda nti wali ebintu bye tugenda okukola naye nga ffe twetundayo otundayo bulamu bwo kati oyo for example wadde Balamu yali amuwadde 5 oba 10 tigwe jangu ogambe nti olazeeyo feesi enti obadde obbira NUP obululu olaba abaana ekintu kye baatandika ennaku zino we balaba feesi nga baga oyo Kimbowa abeera Gindi mukyala we yegundi omwana we asomera wano kireka wa famire yo oba obulamu bwo era gaba matiga gennyini naye ng'okikoze for how much money siyo n'ogiryamu olukwe nti fulufiga yabagambye you cannot go in a place gye mumanyi nti no you don't even belong there yenza abuuzaako Balamu yabadde agenda Kawempe ngaani Balamu yandibadde agenda which is okay kubanga ne NUP yabadde esinise ababaka bayo abalango okumanaginga akalu naye ate lwaki Balamu mumukkiriza ate bano ne mubakuba ne mubatwala ne mubasiba n'obasiba webale nnyo ne bateeka mu drone kubanga kyamu deployings amanaginga akalu nga ne kino ekirabo kya deployings abaato lwaki bano mubakuba anti genda yolabe otokole omulimu ogukutwaliddwayo okukola fulunanka fulufiga ensonga ze yazoogedde nga zayogera ezo n'abagamba nti nno temujja kgenda mukuba abantu mulooze nti mujja kuwangula bannakawempe si basiru ng'ate era bituufu ng'ononkuba enkya nze ogambe nti ngenda kulonda muwambye abaana b'abantu mubakubye juzi mwagoba abantu mu Lubigi eri Kawusasiro yagwira abantu waliyo abakyasula ebweru paka kati tebafunanga na ssente zaabwe mwe mulooze nti ate mugenda kujja mu bantu abo bennyini mubalimbe nti mulina kye mugenda bakoyanga nebiri ebirala temubikoze nze kye nazuula abantu bano bagenda wantu yeewamala amawulire okwogera nti no nga for example I'm giving an example nti twabadde Lubigi nti we bagobye abantu babiki
ne mutandika nga munnange gavumenti tugenda waayo buli omu miliyoni minisita nga wavaawo ng'ekyamawulire ekikwata nga ne Museveni eri amanya nti aha keboogedde bagenda kikola oba bakikoze naye ng'eno asigadde ku ground tafuna ssente ezo asigadde alumwa Fulufiga yetondedde atya Bobi Wine osegeera awo wenzija kaakati n'ogamba nti nno mugenda kuba abantu mu abductings abantu musise nalukola yenna mumukoze byonna bye mukoza ne bambe musajja wattu ne mulooza nti mugenda kuwangula mulese abantu abaliyogedde oba abaali basikiddeko n'abantu abalala ate n'ekirala mukutte ne candidate ye gwalowooza kuba these are Howards agamba nambi tayinaamu yadde tayina maanyi tayina ki gwe baatwala ate eri akola eki nti oba oliawo senga basooka kuyita bano abantu babe balowooza nti baggeto ne bababuuza mulowooza eyo tutwaleyo ani okusinziira ku nze ku bigambo byoli bye yakoze eki awo we yagambye nti Bobi Wine abasingako nnyo kubanga ye buli kimu ne SG we gwe yalonda akola muwamwe secretary general wamwe akola ddi ate nga mutuufu Rubongoya is ever there oba mu kooti gyali ebushenyi bakutte gundi gyali egindi gyali era nze neebuuza omusajja oyo tebalina chopa naye baatambula atya n'abanga leero ali wano luli ali wali nababuuza secretary general wa gundi yabaddeyo owammwe aliwa yalinze Todongo ne David Lewis Rubongoya nga Rubongoya akati kali waggulu nnyo okitegeera nga suutinze nga suutinze yo badde okimanyi nti agenda kujja Kampala Central ng'omubaka yantegeeza badde manyi tokimanyi kikalu nnyo kaakati munnange kagega avaawo yani so kaakati era ni Kampala ejja kuba esazeewo bulungi Kampala Central we banasalawo ne bakawa David Lewis Rubongoya bajja kuba bakoze okusalawo kulungi ennyo nga Kawempe kye yakoze kaakati byonna ye byakoleddwa mu kalu apraising Nuupu yes era n'agamba Kyagulanyi taata sonyiwa nze olaba byonna byenkola nze Balamu ye yampabya naye nga yabadde ayogedde points ze zonna ng'olabira ddala mu butuufu Balamu yamuwa akatwa ndoze namugamba eyo vaayo dde eno naye ng'abuuzizza Todwongo okola dde era yamuwadde essaawa 48 amutwala mu kooti ye kennyini okola ddi lwaki olya sente za NRM nga tegikolera kati obaza akatambulako essaawa mmeka naye nze mpagira gwe fuulu owagira fuulu ani? Fuulu nankane ebiri mu gavumenti byewuunyisa Fulufiga awabire Todongo NRM naye olowooza si mutuufu okimanyi nze nali neerabira n'oyo omusajja mbu ye secretary general naye bambi secretary general oli yali akola omukyalo omusoga Lumumba yes omukyalo oyo yakola naye kati okimanyi nti mukyala Namyalo asinga ne Todwongo Namyalo wamuze tova ku main oba yoyo wadde Namyalo wekyambogo njagala namusisinkana bamuyita muze tova ku main oyo Namyalo nasinga ddala abakungu amusinga abasinzeeko kubanga ye wamanya nti muzeeyi enkya agenda kujja nga ye leero ayisaamutuwa ng'asooka abawaaba ng'enkya ate mu kalulu ng'asooka ateekawo vibe mu kalulu kano ke babadde musinga baakozesa Namyalo n'amobilizing abavubuka byebyo Fulufiga byabadde abagamba Namyalo wakugulawundi okitegeera bano batodongo bamotoka z'amaanyi ezitalaba naye Namyalo kutaka abaayo webali nnyo mu biki eyo kati awo we natulidde ku sigundi emu ku ttebe emu ne Fulufiga ne ng'afuulu yes naye n'ekyokutwala gundi behind her oli twagala tumanye sente z'omusolo zaafuna alya zaaki olese kintu kyadija Namyalo yabaddewa mu kalulu kano munange simanyi lwaki teyalabise ekikono bino ebikono ebyasukkamu okitegeera ndooza era ebikono bya NRM byalimesezaaje Namyalo ekikono muntu wange ajja ati Namyalo nze mwagala nnyo simusisinkananga naye byonna byakola nze mbyagala ndagaayo ngende Office of the Bajita Batya ONC Office of the National Chairman eri Kyambogo luddawa wennyini njagala kumwebaza kubanga omukyalo oyo akola vibe n'ogamba yes era senga buli muntu senga si bikono bya NRM mu NRM mulimu abantu abakola ate mu NRM mulimu abantu abagala ekintu kyabwe kale kasana muntu wa ghetto kale kasana muntu amanya abavubuka kati oyo Namyalo buli wamu agendawo hajjati n'omulaba mu kivulu n'omulaba egindi ate ng'olaba kiriye vibrant nnyo bano ze bagaba beebulizabuliza mu PDM beebulizabuliza mu biki naye bano baakute ba RCCs ba RDCs bonna ne bamamalayo bw'obadde okimanyi kigambibwa mbu ku makya eza kunywa cyayi badde babawayo akyasatu
lunch time netuuka buli omu n'asayininga 3 ekawungeezi kyayiwa akawungeezi 3 kakati okunyuka wadde basula mu Serena rumu za mmeka kakati lwaki nga biliyoni ezo okitegeera wiiki 2 zonna nga bali awo buli lwe badde batiikinga nga miliyoni 5 ng'okwata nzera agenda okunsesa waawano ena full figure awabireta ddongo NRM nga muna Uganda actually sinanga muna mu Uganda kyokka naye nga muna NRM ate nga presidential advisor NRM ewabire isi NRM ewabire security wabire amaje bewabire wabula nga bewabire kubanga kalukavulugedwa bitongole byakwenda na electoral commission era gundi ye yavuddeyo n'agamba in fact talk show eyasookera ddala nga bamaze okuba mukulu nalukolenkeera talk show yaliwo ku I think it was on NBS mukulu Tango Doi yabuuza does this security love NRM oba egirwanisa Koli what have you said n'agamba nze bannange natudde wange ne ŋŋamba gavumenti eno tebanga security egirwanisa lwaki bakoze ekyo ekintu kyonna ku nalukoola talina yadde kayiso kagenda kufumita muntu lwaki bakoze ekintu ekyo okuwa opposition sympathy n'okuleeta obukyayi muguuni mu NRM kuleeta bukyayi bwennyini tingasimire wawulidde ebigambo bye yayogera gwennyumiza Barnabas ate mulungi bannange oba atuula mu katoliki ŋŋanze munoonyeeko mulenti season eno muki yaleka mu katoliki Barnabas alina kuba mu katoliki oli omusajja bannange nze simanyi mmere gyalya naalibadde njongereza ku mmere njiwa abaana bange yagambye eki mutegeevu nnyo yagamba NRM bino bye muwooza nti mwagala genda mu kooti Museveni biveeko mwagezezaako kubba kalulu nga you are stealing it badly you are stealing it badly mwakabye bubi ate omubaka w'ekiboga Kefa Kiwanuka ye yagambye NRM mwanswaziza nnyo ne mukola ebivve bibiri omulundi gumu ne mukuba abantu ne mubba akalu ate ne kabalema mwandikubye abantu ne mubba akalu ne mubira successful naye mukalu kabalemya ne mumulumya yensonga lwaki Canary engera lwe bakuba abantu yagenda ku makya n'abuuza kakati bajjana kimabadde mukuba baaki nalukola n'akalulu n'akalulu kabalemya okubba basana batusasula abasajja batulirire basiru bwawe babusasulire kati abantu bakubye baaki babusasulire otegeera so kati tuli mu mbeera nga abasajja ba wano waggulu bagamba nti Kyagulanyi oye Bujingo Pasa agamba nti Kyagulanyi oye nakangubya gamba oye tugamba bwe tugamba oye bugamba bwe obo ogamba ati kati fwe twakwati oye does not kati kino ekino mwe mwakifuula nti kya NRM nesi kya NRM but oye Bujingo okuwana Bobi Wine yasinze kuki of course bino byonna bibeerawo ng'alaba nti yagambye nti w'amaanyi nnyo olaba atuusa n'Amerika okubanga funds ezibadde zijja Uganda ne bazikwata mukitegeeza nti oyo omuntu w'amaanyi nnyo ne bwombo eripako takola ki tasoboka nga gundi oyo ayogera Bujingo lwa Bobi Wine amaanyi g'abataddeko nagaa kakati omuntu munnange ndooza okumweyungako kyekisinga kana akantu k'amaanyi akavubuka ndooza babusaze namudda bugenda kutambula naye k'amaanyi mwattu ekyo kitegeeza ki abakkiriza nalabye ne Senninde nga naye agamba nti Bobi Wine w'amaanyi era muzeeyi abakugamba nti Bobi Wine si w'amaanyi yavumye n'ovuma Bobi Wine w'amaanyi era abagamba nti si w'amaanyi nnyoko oyo Senninde yayogera Senninde yennyini akosooka okampa akantu mbadde manyi akakantu wakala waliwo omuntu eyayogera akantu ako n'agamba balina we baali mu meeting n'agamba mwabagamba gundi si w'amaanyi nnyoko yali Senninde gabaga nti mubeere ne mwebuzabuliza mu ofisi zammwe mutusindika tugende mu field tuvugane ne Bobi Wine ne Bobi Wine tafugika mu field muzibu w'amaanyi era muzeeyi bakulimbalimba nti Bobi Wine si w'amaanyi naye w'amaanyi Senninde yali ayogera lwakuba badde ngeza sachi wa time nena nawulira nze kasa nawuliramu nnyoko nengamba wano waliwo okuvuma kuba abaana bandi kumpi nenkabuuka yali gundi gwetanga keberere wanene teekako bwe toli bulungi yange network egigaana
Nojjukire zaffe bazitapinga nnyo. Soko tuwe kuyiyo oli bulungi awo. Nsonga ziri. Ayange tegwesa. Tegwesa naye batusalako ffe ojjukire bwe tubeera. Sanza tenyinza okugwesa naawe. Mbadde mmanyi nti toli bulungi. Data. Data gwe kuwunza ate kati bwe balangira nti gavumenti envuddeko nsirikira ku kyebifaananyi. Dabalaba nno. Sebo ffe tulina okubeera ku mukutu ssaawa bina. Tulina ozirabi. Nkulaba munnange. Bannange. Abaaye mukikola mutya? Otyo olwatuuka. So Bobi Wine approving abasajja abo. Exactly. Bakkiriza nti tebamusobola. Era gwe linda 2026. Bonna abasinga bagenda va mu NRM. Kakati abo abasajja abadde bamuliramu essente ba Pastor Bugingo bagenda kukola batya? Andi esawa bagenda fukamira bamugaye munnange tetwamanya. Twali tulooza nti tugenda ziri ebbanga lyonna naye tumaze okukitegeera. Zitulakidde. Gwasinga kabaka. Mu kintu kino kabaka akkiriza. Ow'amaanyi ge mutaddeko abaana batadde ku Bujinga amaanyi. Ate yekka. Bonna abalya sente nga kuliko ne saaba gundi luli King Sahaya mukwamu n'akayimba waliwo embwa zaabwe zoogera nananananalira waliyo embwa enene waliyo n'embwa entono waliyo n'embwa egamba nti soda awonya naye akantu ako bannange kasaha akantu gwe oba wavaawa nno naye embwa zaabwe zoogera zigamba noga nti soda awonya naye gwe kati abasajja basigala wa bano bonna bamuvumanga ebisiyaga baani tutusano nga tasoka andi kakati omugezi abagezi baabo batandise bo okunoonya we badda nga bukyali naye tebabanga abantu bano bali mukunoonya gye badda kuba 2026 bamanyi waliwo ekigendo kyuka nga gavumenti egenda kukyuka edda Josi bayaye banoonya we beekwata kati abamu banoonya bukaadi abamu banoonya business service sigale nga ziri ku mulamwa kati Bujinga asobola okubala on the business side nti we tugenda nesokoline if Bobi Wine became the president tomorrow what is the fate of ngenda kubalira abantu nga bana batano atutandikireko Bujinga nga Bobi Wine nga tugeze gwo badde Bobi Wine ofuka president Bujinga omukola ki kati nkuwadde entebe nga yenze Osoze nakusekamu. You just imagine kyosobola omugamba. Omwodda akika 2 okuva mu Uganda. Kakati twakuba naawe kyolese. Bobi Wine wagenda ofukira president Bujinga agenda batakyali pastor. Yabagambye akomadde. Ate agenda ba pastoringa wo. Naye ya pastoringa ddi. Ekkanisa agenda beera wo. Kanani. Ewa. Wenyini we. Si waawe. Iwa. Wandi mama. Wali bagenda zimbawo sitabekisi. Leka naawe. Followinga. Gwe. Bade man to followinga. Bimpe. Aka ngobuze. Pentagon right atandika. Sente zaate ziriwo. Tezisondwanga. Soko linde. Anti Pentagon eregenda kuzimbibwa. Ache chabo. Naye. Richard yafana agenda ne ATM nga pini ya jirina yekka. Richard yafana ATM. Ne pini. Njukira nga yabina. Ne pini yali abirina. Kakati gekyogamba account za Kanani zonna zali manyaga Richard. Richard yali abikwasaganya. Olwafa naye ne bigenda nayo. Anti omufu afa ne bagamba afa n'ebintu bi. Kakyogamba gwe tokimanyi nti n'omuntu wafa sente ze basobola okuzijjayo. Ezono yali talina gwazirekedde. Azijjayo. Teyawandika Rex of Kin Richard. Gwosobola oteeka Richard gw'otalinako ky'omanyi n'omukwasa akawunti za kyaki n'omukwasa. Richard yali amanyi buli kimu ne stokisi. Olaba ye yali amanyi nti leero zino ze zigenda okunyumira. Ate ng'amaana eyeekuba engalike n'agamba nti Susan yabadde abikola. Olina wafereyo pasita afere. Bano bakano kafuna gato kafuna. Olaba teko omukibuga bana batuyimiriza abantu. Olaba bavubuka. Naye bakikola naye bamala bakubye sente teekawo omutwalo. Simanyi wali kati. Abamu baddira ebikopo abana ebikopo 2 n'akyusa kali luddawa. Mala bakuleerwa eyo. Baba n'ebikopo 3 nga munda mulimu. Abamu baba ne bumatatu 3. N'akyusa bw'ati. Yuyu pasita afere.
kati tonzijaayo nakugambye edda mbuulira nga yeggwe abaana wekyaliwe Susan yekyaliwe bwe bagatta omuzannyo yajjawo ebituufu anti nkubuuziza senga ggwe saawa zino anti ansa ngikuzeemu ti Bobi Wine wagenda ofukira president oyo omuvubuka genda batakyali pasita ng'avudde na mu Uganda ngaawo bamaze otwalawo bannyiniwo kyogamba si wawe kati eyo ansa teriyo wuuyo wuuyo bannange bannange olaba emmotoka nti bagikyusa kala yeye bagisa mu bulaka kati makula yalimu eyo emabega makula yabeeranga ne dabo kabini oba yalagawa abasajja emmotoka bagimudiza saawa ziri mmeka ava mulankyawa gwe bagikyusa emmotoka bagikyusa kala yali njeru yeeyo gye bakubiramu amasasi kati yeeyo yaliko gundi amannya ge kwaliko bugingo wano Alozias wano ye abeera ne praise god praise god wano eyo bagimudiza ne bakyusa langi yeeyo kale weewuunye gye bakubiramu omugenzi Kaweesa ekyaliyo ku police tegibwanga naye kati eno yo yavaayo mangu balwaki anti kakati eyo nekyagimugisaayo yali ya bbeeyi nnyo bakizuula nga amasasi ono gamusiiwa kati nga sagate gavumenti omulabye kolera gavumenti buli kimu obulamu bukwangwire kakati emmotoka iyo baneepasa bugingo bamudiza dde emmotoka era yeeyo mugibulidde endoza nga eyitawo bakyusa dda ne langi olugiriro yakuba duriro balugjawo ne bateekawo olulala ne baddamu ne bagifuuwako kalangi akalala kati ye adigida jukide mabegako abadde bamufollowing adde atambula mu y'amagye baali bamuwa V8 ya military ya green gye yagenderamu alyoka aveemu ayambala ejaketi mangu mukuziika paka myezi mitono emabega gyabadde akozesa kati ndowooza iri yazzeeyo bagizeezayo newagawaye vugemunabantu babyerabidde kwata emmotoka yo abantu babyerabidde kati oyo eyalimba bano ni Pentagon ejja n'abagamba sente za Pentagon ziwedde weeziri kakati omwezi ogujja etandikirwawo ogwe ntuguyitako tutuuka ku Easter nti olunaava ku Good Friday bwe tuti omusingi ne gutandika oluyitawo Richard n'afraga Pentagon tugire nga tugireka Pentagon ne tuyitawo n'amala nti ate Pentagon yawedde kakati batatukika bikyanga Richard yafa myaka 2 naawe nedda byajjo myaka 2 egiweze Richard yafa muka Richard aliwo Richard yafanga 2 yafanga 2023 si 2022 naawe yafa 2023 nga 2 ogwokubiri leero tuli mwezi gwa kutaano gwa kusatu 2025 myaka 2 Pentagon yo nakati naye temulina ngeri gye musobola yingira mu ntaana yago ne mugyayo kaadi ya Pentagon kubanga yinza okuba ate bagitwala paka mu ntaana ATM anti yafaanana bagitwala paka mu ntaana kati lwaki julere sente weziri naye ndowoozo zibadde zikosebwa bintu birala Pentagon tegenda kuzimbibwa Pentagon teriikyo naawe ng'ate ebeerawo kimeki bali beetaga Pentagon kati ate enkuba yatandise keddemu ebayoole addemu akole sente jukira buli nkuba akola atya waliwo tenti lwezayoleka tenti 2-3 naga tenti zonna zaweddewo musonde kati ekitundu kyonna kyonna kyaweddewo obadde obuuza mukali kyadi gyali mukali kyadi emabegakawo yatugamba nti mukali kyadi bw'anaamala okugyamu omwana ono kumujjamu yali like okukuza bebi bw'ava mu bwa bebi kakkirizibwa okufumbirwa ali naga nti ate ffe mukali kyaffe y'Abannarwanda tuziza tewakawulira ateekateeka makula amugamba nti munnange saa yonna ne wemba mumukoze eki mukali kyaffe y'Abannarwanda tetuziza baaba nange nyiza omwekwegamba ateekateeka n'endiga ze ti bwe banaawulira nti kati ate naye mukyala asibe faamu agenze kusiba faamu abakazi ateekemu nerinaana kale ate kyekimugaana osiba faamu wabula teeka akiri abantu sente ayina teeka akiri abantu ajja balabirira mulokole nti nettoka terimukkiriza yomanya otya n'omwana ate omugenzi yali yakyaliwo nekigaana ki ate bagamba mbu abantu bekalibira eyo kizibu okubeera kugwe wekka ateekwa okutikkiramu bw'oba omuyina nga gwawasa omanyamanya nti mu baana 3 5 mubaamu 2 nga si baabo nti batikkiramu kati mwana wanaaba nga naye kati mwana bajja mutwage tujja kumulabako ng'akuzeekusa n'okuba nga bonna temuliwo mu baana bakuzaalidde naye Richard
ya umule mirembe Richard ya umule mirembe tojukira aka video ke yagamba awo mbonno Katonda yabuuza kakati mwentwala Richard n'okutwala pasita ntwalani kyanyiza that was a hopeless thing mukya family ya Richard okusigala nga yerengeyo n'abaana b'okusoma kantwale Richard pasa asigale jobera Richard ye yali yazaala abalala nga tajja sobola kola Katonda watu wale taata alekewo just omukuza nti omukuza yansobola you know guy man uzanyide ku ndiga ezo nekyo kiri wansi eyo ku kisooto oba kiri kitendudde okusaba nze nange endudde ekisooto oba kiri nga tuyange enjeru n'agitwala mu kisooto ekisooto kiri ki netateekanga wadde bupevers ugambe uno musana ogubadde omungi wadde nga bafukirira naye nga ndaba bupevers bwalayisa oleeta bulesi kyuma awo benyini abalokole bwogamba mujje tukube tebe bwamenyeka kati buli omujja n'akatebe oyo information madde simumanyi era muli bubi era bw'omaliza osaba oddayo n'akakatebeko bw'omaliza okalekawo naawe manyize saagala kulimba mukama wange yali bw'omalira ojja n'akatebeko omusana gubadde omungi obutebe bwatise kati buli mugundi yaguza akatebe service ojja n'akatebeko service wegwanga okasiba ku gaali ngodda naye wadde kyayogera ku bintu ya bupevers naye kati bupevers n'ogula amayinja nga gano agugaiza obeera amazibu inolaba pevers pacho oleeta byuma kuba abakuba esinga abakola pevers ng'oba oleetawo ekyuma ne mukikolerawo omusenyu oba seminti ne muleetawo obudizayini bwabwo endiga zennyini z'obagamba banaye mujje tugenda kutandika okukuba bupevers obugenda tukendezaako ku nfuufu mujje kuwaffe tukuze tumanyi nti tukolagana emirimu gy'amasinzo ffe tugikola tukuze tumanyi bwe balangirira okuzimba ku ekereziya tukeerayo bwe balangirira okuzimba ku kyaki gwe tozikola nk'omulimu gwa ku kyaki kati bw'okyogamba obagana tugenda kukola ne ku muzikiti abantu bagenda ne bakola kyogamba gwe bw'ogamba abantu nti bane tukole ku pevers enfuufu nesuse tebajja kakati wengamira ntayagala kukola kintu kiri permanent essaawa yonna gwe kasoowulira emiranga essaawa yonna abantu bagenda waliwo omukazi ojuzi nawulira asiriwalira ku bantu pasita kyala yabadde awo nga obujulizi waliwo wano omukazi oba bagambye mbukireka mwoyo omutukuvu yabeera awo mbu yajja nabba akasawo bwaliwo omuwala yadde awo obujulizi mbu yajja wano nga malaaya nga ava kwetunda nayitirako wano ku makya nabba akasawo n'agenda bwe yatuuka eyo wayitayo emyezi ng'esatu nga n'akasawo takabikula nga keyabba munagamba kasawo kano kankazeeyo ku kyaki gye nakabba munakakomyawo intention yokabba yali ki waba yamala emyaka bwe yakaza n'asanga omukazi y'omu gwe yakabbako n'amusangawo nagamba omukazi ono nedda bwe yali yakomawo addemu abbe n'asanga omukadde y'omu mu kifo kyekimu yamusanga n'agamba mbukaddeyo aleeta akasawo ke munakaddayo waka sande obeza addako n'aleeta akasawo omukazi teyamusanga nagamba ti bakyusiza akatebe naddamu nadda ko ne musumba oyo nno alaka mwe mutukuvu kubanga naffe twalenga tugula wano omukazi owamatukawo waaliwo kasooli nagamba abantu bonna balemeddwawo naye gwogenda twalawo omukazi oyo siddangamu kumulaba oyo alaka nno mwoyo mutukuvu wo mu kifo kino namba pasita aleeta ensawo kati addayo mbwe ensawo omukazi mumwana najja nagamba ndokosi bannaye ensawo gye natwala kirabika tegenda kukola ki tegenda kumpa mirembe mbu naye tagibikulanga ebbanga lyemala nayo negamba bwe omulala yayita pasita semiliyoni omulala ne pasita nanyumya ku nsawo era sitiiru mba ndi awo nsaba omukazi n'aleeta ensawo n'agiteekaawo naye ntyamu negamba abayambi bange ensawo yemujekendereze omukazi ne bamugamba n'abagamba ensawo talina buzibu mbu wayitawo ennaku munsawo ogenda ogibikula mugerimu obukadde oba asatu simanyimu bumeka simanyi bumeka batona omukazi sidda nga mwera kumulaba naye pasita alina sitoole abeera ne munne Katemba programu yabeera ku TV ekiro ku Sunday yeyo mubeera oyo Katemba mwe mbeera firimu ezo ebeera firimu ezo naye akati akikubya ani amwereza sente ebyewaabwe bimukutte gwe ate omwana we musiraamu abadde ki nigambye nti agize ani amusuubiza kale kakati nze okusinanga bwe ndaba musajja oyo kiri kye tubatandikeko nti baleka balabye omusana
bayinza obbanga balabye omusana naye nze era nkyaba wakanya abasajja balaba baagala kuliira buliizi ku Bobi Wine kati balaba banoonya layinizi ne saawa buli muntu yenna kunoonya ki mu kaseera kali bafulu figure ye bavumira Bobi Wine basawo ne babalondera eno kati ayinza okuba tiyasaze eddiiro naye nga just anoonya avumevumeyoko bamuyite avumevumeyoko bamuyite kwakiriza ebisiyaga zo zakoze ki zo zayimiridde naye banna mbeza ebisiyaga zayimiridde ng'obeerawo ng'olira nga kusendeza bisiyaga gwe musala oba okitegeera nga gwogamba bannange ndowooza obeera eno nosaba n'okusaba bannaye mweyongera okuyingira kyova olaba ebisiyaga bibadde byeyongedde nnyo mu masomero buli wamu nga gyebiri nti abantu bano I think they even reach an extent nga bagenda bapreachingirayo bisiyaga masomero gano such that bweno bwe babigenda mu maaso eri nga ssente zeeyongera nti okujja naye nga mu abaana bamwe kyova olaba nti abamu n'abakwate bano bonge ne mu makomera gyebiri nti they introduced it everywhere biri buli mu nsonda y'eggwanga kati omuntu yenna akomawo n'akunyumiza emboozi y'omukomera nga baatusiyaga baatukola bwe bati you know siyaga bingi ebisiyaga biri buli kanyomero ak'eggwanga lino mu makomera mu malwa buki yonna yonna naye tusabe Katonda ajja tuvuunusa ajja be tuyamba so ekituntu mu dakika mekaawo sooka otubuuliremu awo ezo simbi tutuuse wali eriku tumale tukigalewo kati ekiva ku kasozi Kanani tugambe nti nno Bobi Wine bagatandika ng'omuwa obudde banamukyaza agenda sookera ku kitebe okusinziira okuwotoka kwenda bwawotose bujinga agenda ku kitebe ayagala kusookera ku kitebe nze bwendowooza agenda kutuusa kwetonda kwe agendayo simanyi bagenda nabo ne of course banne bagenda muwerekerako bayinza kusalawo n'agenda yekka oba ne mwami Senkubuge n'amuwerekerako ayagala tiketi aba ayagala just kwetonda tiketi ng'agenda kukola ki ani anaamuwa akalulu ayinza okuba kuwe yeesimba tomanyi watasobodde kugirira abantu gundi ng'ate basonda ne ssente zaabwe zino eza gavumenti zofuna eno ze zinaabatuukako nga basonda nezaabwe ne batafuna basobodde kubawa Pentagon Pentagon nzibu ne rediyo yiyo basondanga bamanyi rediyo yaabwe eri mumanya gaabwe TV yaabwe eri mumanya gaabwe yalikolera mu bugagga baali bafunyeemu ki yaabwe endiga ze zifunamu bababulirako enjiri n'abaana bwe bakoleddeko baana bawe bameka baana babameka abaana babalokolebwa omu kyaki bameka abasabiramu anti abaana bawe bameka kati gwakolerangayo njagala kubuuza bameka bapavini Senkubuge bakolera bali basabirayo kati ne pavini nkusesa nti tasabira nayo ne taata we yennyini manager tasabira yalina kyakyema kindi naye takkiririza mu mukama we mbu ku bakozi ba Solo tekuliko baana bandiga sirabangako temulimu baana babaweereza waliyo omwana omu yekka gwe bayamba ebiseera ebyo bataata yali scenario kisigijjukira bulungi bamuyambakawo nga bamukwatako school fees yali omu gwe nalabako nga mwana wamuweereza yali wamuweereza yennyini yali aweereza sibijjukira naye yali omu yekka sofa gwe naakalabako so kati agenda ku Nuupu kwetonda bannange Bobi Wine emavivi tugenda galabako kutaka ndabye omusana bannange taata sonyiwa munnange nali simanyi nawo bisibwa sitaani ono munnange naye sonyiwa kwata yaye naye gwe ebyo nga bikyali awo if Bobi Wine becomes the president today some people nabadde nkubuuza abantu oyo bujingo akiddemu yadde ajja kubadde kyali pasita naye abantu ngaabo jjukira ebiseera singa gavumenti wezijja mu buyinza abantu abaziyisiza obubi babasiba gashumba abantu ababayisiza obubi abamu kale gavumenti zibasonyiwa kino kibayita amnesty zibawa ebisonyiwo naga tukusonyiye kale abamu babeera converted ne batandika oweereza mu gavumenti empya naddala nga bano abadde abayeekera abajasi ye mubadde mu bano bamozes ali gavumenti zonna naye nga ddala nze nga ndeeta oyo omuntu ddala kati abo bo babujingo oluusi kati ebyobugaga bayinza okubeera freezeni bayinza okubulwako ebadda bamu bayifuna bagashumba abamu badduka ne bawaŋŋanguka ono munamawulire mwenda Kashumba ali unpredictable Kashumba asobola okubeera enkya ng'ate awagira Bobi Wine ne mumusonyiwirayo waye leero awagira kino leero ensi agamba gavumenti eno mu mbi nnyo leero agamba nti Museveni mulungi leero n'agamba Bobi Wine mubi does it mean that bagikola when they want to be paid or to be called the other side mulimu abamu bagamba nti tubakube batuyite eno abamu baba bakuba bukupi just nga tebalina mulamwa abamu baba banoonya
abafuna asayira mu ebweru tukube wano batutulugunye tudduke tugende ebweru bingi nnyo bagezako abamba banoonya political gundi base kankube kuba abantu bantegere nfune we nesimba naye kale abantu babadde banoonya ebyo byonna njagala kubuuza statements gundi zeyayogera ku luli zimulekawa oba njogedde kali akantu n'ombuuza nti what does 40 mean naye nabadde nnakyentegeeza kufika yavuddeyo n'ayogera n'agamba oba munzita akakatu wakalabye ndi bwenti newe oba muvaayo kunza munzita ekyo temwamutta tasiri teyavaawo simanyi biki tewakalaba that video wono gwe nawudde yagamba gwe mwatta temwamutta yabadde agamba ekyuli nti agamba ekyuli nze nawulira akantu gagamba ekyo temwamutta teyavaawo teyabawona something like nange munzite mujje munzite nveewo ng'olwo ayogedde ku nsonga za I think prime minister Seninde era yayogera mukyala Seninde mubi nnyo nayogera ne ku Farida Nambi yamuwa ne cheeke enfuusi maye n'akola ata n'amusiibya ku ofiisi saawa 8 ng'atudde mu ofiisi ye ndowooza munamuwa cheeke enfu ate namala ne cheeke n'agimubbako so naga munzite mbawone munzite nja kuba mbawonye ekyo neŋŋamba statements ng'ezo abantu bano nange teyabompa Farida Nambi muggulu ate nno nga bawe nno mwanyina wa mukwano gwange Farida Nambi oyo yani bawa nalivubuka lyawo lisiraamu naye muggulu wekigenze ewala muggulu means what tavaako kake yansubiza akasente ebiseera twapika akalulu ke ngaali ng'ali obwawuma n'empi Kampala negwe kati addawa era bagenda muzza kati adda wabula bannaye ebyembi bisekebwa naye kati bamifalida baleetaani kalaadi baleetaani balina omukyala waliyo omukyala yali ayagala okujja ow'omu Kampala ono owagonde wa Fibi Nasolo yani Honorable Hasina owebweru anti simumanyi ku ground ane tanaba kujja mu gundi zaffe tunaba mutegeera naye ate yakitidde nnyo yalabye embooka enyooka mugundi ali mu Uganda yajja mu Uganda mwali amaze tagenda myezi 3 emyezi 2 giweze asaasaanya ku ssente buuza extreme afulumya ku ssente omukazi oyo mukopye addeyo ebweru tatawaanirako addeyo ebweru kuba olwo n'abali wano bamala n'obungi bangi tatusumbuwa ekyo mbadde sigenda saagala kiddamu Febe yamuŋŋambako dda nanga tugende tusinkane wali ku gundi ku Tiger Woods bayita batya ku Woods e Kabuusu Tavani Woods tusinkana nga weerabiddeyo mangu ennaku zino ajja wagenda kubawa genda kwenda huko genda ddayo ebweru twagala ffe Nambi twagala Nambi mu kibuga ate addemu agwe kati bagambye Kampala oyinza okuwangula Malende mwaddemu agwe bannaye ate akati okoogedde bannange tubadde ne pachi ono nga tutematema mu nsonga ez'enjawulo naye yala nkutegeeze bannaffe ba Dream Restaurant wali wandegeya ate kuluma n'onoonya wooliira ne wakubula ali musiramu onoonya wakuseebulokuka genda wali ku teera ku Dream Restaurant wandegeya bajja kuba nga bakuteekerateeka bulungi balina abawala abamanyi abayonjo abamanyi kye bakola emmere yabwe ennungi balina emmere okubeerera ku luwombo olwa boyiro oluwombo lw'ennyama olw'enkoko olw'obutiko olw'ebinyebwa olwa buli type emmere ya buli type omuceere ogwa boyiro omuceere ogwa piraawo n'ebirala emmere yaffe ey'omunimiro kale gendawo ojja kufuna kyoyagala oyambukirawo ku Equity Bank wagguluggulu wewati ekizimbo gyaba okiraba era ojalaba Dream Restaurant eya waggulu ate n'oba oyise katale k'ewandegeya agamakubo abiri Biashara Road ne Mulondo era amakubo gekutwala butereevu ku Dream Restaurants naye bw'oba oli ku bitala by'ewandegeya ng'okutte ekidde ekavule nga wakava ku Haji Kasule Mall ekizimbe kidda kuli Dream Restaurant buli kimu bwekiri ate era n'oba oyagaddeko okolera ka delivery bakakola okuba bukubi ku ssimu nga bakolera ka delivery 075555 eyo ya Namubiru mwennyini bw'omukubira n'oba olina mukolo oyagala kufumbira ku dduwa oyagala kufumbira ku lumbe oyagala kufumbira kwanjula ku mbaga n'ebirala ajja kubanga akufumbira ebintu bye birungi olina abantu bo wakyaza abagenyi bo 4 5 6 7 tolina agagenda amufumbira okufumba ajja kubanga akuyambako okukufumbira emmere osobola kubanga ate olya era owoomerwe bulungi kale benkuzigiridde bannaffe abo alina emikolo oyagala MC omulungi olaba katumu oyagala aboogezi abalungi okyasobola okunkubira ku 07 0M 827 omukolo gwo tujja gukola
mu mbeera esinga okubeera ennungi ate nga tetukusedde kyokka ng'ofunye ekisinga okubeera ekirungi yonna gy'ogunaabeera tujja kugendayo kubanga ebitundu by'eggwanga natubitambula naye oyagala tufe oluyimba lwa ggwanga tujja genda tugende maaso n'okuba nga tukukolera omukolo ogwo. Subscribe, commentinga, likinga, sharinga, leta business gwayagala tukulangire oba oyagala business yo giranga nkubira tujja kuba nga tugikola era nja kubanga njiranga bulungi nnyo. Mukama abakume bere bulungi mwera. Dream Restaurant and Takeaway bakafulumu kufumba emmere ey'omulembe eyaffe local food oluwombo ne boiro kosa chai. Dream Restaurant tufumbira ddala okuva ku kyenkya mpaka ku kyeggulo. Tusangibwa Wandigeya okuliraana akatale ku Byashara Road, Mulondo Road ne ku Bombo Road. Dream Restaurant tukola outside catering. Oyina embaga, matikira, lumbe oba okyaziza abantu bawaka ng'oyagala okubafumbira ku byenjawulo ate nga bya mulembe. Bantu bangi oba batono weesige Dream Restaurant and Takeaway ng'okubira Namubiru ku 075 59 55 ate ku branch ya Bombo Road tuyinako ebisulo by'abagenyi oba giyita accommodation. Tuyina abaana abalungi abaweereza abamanyi okulabirira kasitoma. Gwe ayagala delivery wonna w'oli kuba ku namba zino. Dream Restaurant and Takeaway ojjanga kasitoma ofulumanga wa Luganda.